Ndabye nnyo ababuuza abantu abali soba nga babuuza kati ddala Hildaman yakola ki? Kakati ye Hildaman Mazongoto. Hildaman Mazongoto buli lwagambwako ku nsobi nti abo bankubamba we ssente. Gwokimanyi nti abo abantu abatuyisaamu eggaali babeera batupima. Nze sirina ssente z'ababaka ba paalamenti zendya. Saagala kulya ssente z'ababaka ba paalamenti. Oyo alowooza nti nze siri ekyo. Then yatali ekyo because ebyange byeyogerera. Ebyo weekwasa byekwase. Era ebibuuzo biwulira bino si bya Kyagulanyi, bino bya struggle. Bombo waliwo alina okusookayo. Ne bw'avaayo n'akola statement ez'ekijegga. Mpuuga ogugwe gwannemye okusala gwenga gwani. Osalawo ngani. Twagenda ne tujja president Magere. Ne tumuleeta e Kampala nga baatulonze Mawokota tukimanyi naye nga police amaje gajjudde mu kibuga ne tumuleeta paka mu Kampala wakati. Ebyo si bye tuliko. Era ne tulina na kimu kye tubinoonyamu. Ensonga enkulu mu kiseera kino nsonga ya ggwanga. Abantu baagala nnyo abantu abeezinze ng'eggongolo. Ffe abamu si byeffe. Ffe twasomba embaawo twatunda emisooli ku zigaso. Ffe we are street fighters tomala nyingiza ggaali. Kubanga tokola don't even quarter what I have done in life. Kakati ye Hildaman Mazongoto. Hildaman Mazongoto buli lwagambwako ku nsobi nti abo bankubamba we ssente. Buli eyeetunusaamu kamera ng'amugambako nti wano Hildaman tetwakkiriziganyizza naawe nti abo bankubamba we ssente. Gwe kyogamba Hildaman nti mu babaka bonna abali mu paalamenti gwasinga ssente. Oba gwasinga okutya okuvumwa nti abantu bakimanya nti otya nnyo okuvumwa bwe bakuvuma ng'ogenda kubawa ssente. Paalamenti erimu abasajja abalina ssente. Paalamenti erimu abasajja abayingira nga balina bizinensi zaabwe. Paalamenti erimu abantu abamazeeyo ebisanja bina, mulimu ab'ebitaano, mulimu n'ab'ebisatu, naye nga mu paalamenti yonna gwe gw'olabamu okukolerako ssente ayina kubeera Hildaman nga tozimukozeemu nti omusabye ensabe oba omuwaanye buwaanyi n'akuwaayo, wabula ng'olina kusooka kumuvuma okukuwaayo. Hildaman gwe gye wasomera ebyenfuna baakugambako nti omuntu gw'onoofunamu ssente osooka kumuvuma. Oba gwe bonna abakuwadde kasente watandika obavuma buvumi okubajjamu kasente oba bawaana bawaane. Mu kulonda kwa 2011 Amelia Kyambadde yali ava mu State House ng'ayagala kuyingira paalamenti ng'akiikirira Mawokota awo wennyini w'oli. Mu kumugyamu ssente nnyingi kuba ze ssente z'okyasinza okukwata ezaali badde nnyingi oba z'okyasoose okukwata ezaali badde nnyingi. Wavuma muvume oba wawaana muwaane. Then gwe ki ekikulowoozesa nti anaakugyamu ssente alina kukuvuma buvumi talina kukuwaana buwaanyi? Oba gwe Hildaman ng'omuntu osobola okusooka okuwa akuvumye n'oleka akuwaana? Bw'oba tosobola kusooka kuwa akuvumye n'oleka akuwaana, oba tosobola kusooka kuwa akusabye n'owa akuvumye, gwe ki ekikulowoozesa nti waliwo alina obudde obukuvuma mu linnya ly'ebyenfuna? Tewali ayinza kubanga ayagala ssente n'atandika kukuvuma. Era singa mba njagala ssente nsobola okukubira butereevu Hildaman oyinamu lwakuba nze ndi wa njawulo. Nze sirina ssente z'ababaka ba paalamenti zendya. Saagala kulya ssente z'ababaka ba paalamenti. Era y'ensonga lwaki enjala ne bw'eba ennuma, maama enjala ennuma oba taata enjala ennuma, mu bakomona abantu ba bulijjo abange bemmanyi abanjagalira ddala. Tewali MP asobola kukuga nti yeekole yajja mu inbox yange nansabayo. Yeekole yajja mu inbox yange nansabayo. Omanyi lwaki sirya ssente zammwe babaka? Kubanga musobya nnyo. Buli budde mubeera mu kusobya. Kakati maama gomperera $50,000 enkya ovume Kyagulanyi oba nkulabeko ng'oli ne basajja ba Museveni nsirike munnanga nti yampaddeyo $5 n'enziza amaalo ku ssomero anti munnange yansasulidde renti nze atalinaamu kaabuntu n'abeera ntya. Kakati olw'okumanya nti Uganda first sisobola kuttira muntu yenna ku liiso lwa Uganda, y'ensonga lwaki sirya ssente ya mubaka yenna. Y'ensonga lwaki siri mu bwetaavu bwa ssente ey'omubaka yenna.
Hildaman tewali akwagala mu ssente. Oluusi bw'oba osobezza kkiriza ogambweko. Bwaddene ligambwako nannyini lyo. Naye bwe bakugambako banjagala mu ssente era bankuba mbawe ssente bankuba mbawe ssente maama. Gwe abazikuwadde bonna basooka kubavuma buvumi. Oba gwe booziwaddeko basooka kukuvuma. Hildaman nze tewali kye nnoonya ku nsi ky'olina. Okiwakanamu. Nze tewali kye nnoonya ku nsi ky'olina. Singa nali nnoonya ssente manyi gye ziri. Nkiddamu. Singa nali nnoonya ssente manyi gye ziri. Oba osanga n'okuntuukirira bantuukirira dda. N'oyo gw'oyita nnamba emu ow'omu State House amasimu gange yagakuba dda. Naye nze obwetaavu bwange busukka ku ssente. Kubanga singa nali nnoonya ssente tekinneetaagisa kusooka kuvuma Hildaman Mazongoto. Mmanyi ewali ssente. Hildaman toyina ssente zisobola kugula buzito bwange. Olaba ne Museveni namuwewula. Ne muganzi tewali muwendo gwa ssente gungula. Kakati Hildaman toyina muwendo gwa ssente gw'oyina gusobola kutta credibility yange nti nkuvume ompe ssente. Nti nkugambeko ompe ssente. Mu bye nasooka okugaana mu buweereza bwange buno mu struggle bye byenfuna. Kwe kubeera omuddu wa ssente. Nze saagala kubeera muddu wa ssente. Ate era wabaayo yali ampadde kasente sisuubira nti nasooka kumuvuma. Era bwe nzija mu inbox yo maama enjala ennuma. Taata enjala ennuma sijja. Kisiraane gwe kyonziira gwe. Nedda mu marketing ekiriyo nti anoonya ssente alina kusooka kuvuma bakasitoma bazinoonyamu. Ebyo weekwasa byekwase. Omanyi omwana eyakulira mu makaama we muzitabula. Omwana eyakulira mu makaama we muzi bwe yeekoona akagere tayogera bigambo biyita Mukama Katonda. Kubanga omwana eyakulira mu maka agali mu Katonda bwe yeekoona akagere ayi Yesu Bikira Maria kitaffe mu Katonda. Naye yakulira mu makaama we muzi osobola omwawula ne bw'asuula akambi amuggola waawe ekigambo ekinene ennyo nti kino. Kubanga ekyo ye kyakuzaalya. Maybe Hildaman bazannya ebyobufuzi ebyenfuna. Kyovula buli muntu ayogera n'alabika ng'ali against bo somehow nga baawukanyemu. Oyo abeera anoonya byanfuna. Kubanga ye agambye nti bakulinnya akaliro bakuyita obaweeyo ku ssente. Experience eyo wagijja wa formula eyo singa gw'obeera togikozesa. Ekitegeeza mmwe buli we mulinnya Museveni akaliro muba mumubalamu kasente. Kubanga gw'ogamba akulinnya akaliro nti yali ayagala kasente kuva gy'oli takubirangako. N'ennamba yo tagirina. Oba osanga okuva lwagenda mu Parliament takuwulizangako takunoonyangako. Kakati ddala lwakunoonyezza omuweeyo kasente ayina kusooka kukuvuma buvumi. Ebyo byonna byakwekwasa. Nakujja nze tekirivaawo Bobby mukwano gwange okubanga nakusooka okumulaba. Sooka bino si byakusinga bino si byakusooka. Golooza omukazi gw'olina ewaka gwe wasooka okumulaba. Bino si byakusinga bino si byakusooka. Zino nsonga za ggwanga bwana Hildaman. Bobi Wine yanteera omukono ne marriage certificate yange kuliko omukono gwa Bobi Wine gubeereko. Ne bwe gulibako nga sigwa sigini kyanga wagutemako n'oguteerako ddala. Nange ku y'obufumbo bwange obwasooka kuliko Kojja Midu. Nange Kojja Midu yansayiningirako. Ebyo si bye tuliko. Era tetulina na kimu kye tubinoonyamu. Ensonga enkulu mu kiseera kino nsonga ya ggwanga. Nsonga ya kununula Uganda. Nsonga ya kulwanyisa Museveni na Musevenizimu n'obuyisa bwe bwonna we bubeera buli. Era singa ffe tukulabamu Musevenizimu tumanya nti oyagala tukunzibya. Musevenizimu yeeriwa n'enguzi gye tuli mu kulwanyisa
nkola za Museveni. Bwe twesanga nga muffe mulimu abali b'enguzi ne tusalawo okubagambako nti owange kino kikyamu nojja nze ogwampuuga gwannemye okusala. Sijja balimba nze ogwampuuga gwannemye okusala. Wali oyagala tukukolere ki? Gwe mulinga gwe wali oyagala tukutunulire butunuuliza as if everything is okay? Omuntu eyagenda okuweereza abantu ne interest zaabwe nga bwe wali osaba obululu emawokota wabagamba nti ngenze kubakiikirira. Ababaddewo tebabakiikiridde bulungi. Muntumenga n'atuusanga abantu eddoboozi lyonna n'ekibiina kyo era nga kyekyalondebwa ne mu kitundu kyo era nga naawe walondebwa ku maanyi ga kibiina kyo. Ne bagamba nti nedda bwe tuba tulwanyisa enkola za Museveni oba bwe tuba tulwanyisa Museveni tulina n'okulwanyisa enkola ze. Muffe mubaamu abalina enkola za Museveni bakangavvulwe n'otakiikirira ndowooza z'ab'emawokota nojja nze ogwampuuga gwannemye okusala. Bannange ze mbabuulira nga nze Erudaman Dr. Hilary Kiyaga ogwampuuga gwannemye okusala. Ekisooka mpuuga muganda munnange, mpuuga mukatuliki munnange, mpuuga biki yankozesaako. That is total rubbish. Tuba tuyina okukugambako n'ekyannaku nnyo nti bwe tukugambako ate maama gwe alina ssente nnyingi bansika eriyo banjagalamu byanfuna. Gwe kyogamba gwe mugagga okusinga Nambooze. Bwe mba njagala byanfuna lwaki sivuma Nambooze? Gwe mugagga okusinga Nambooze oba ye gwe aluddeyo okusinga Nambooze? Oba nkitwale nti gwe alina ssente nnyingi okusinga Nambooze oba ye gwe ate nnyo ebivumo okusinga bano ba Nambooze? Lwaki gwe? Lwaki gwe? Naawe kennyini ng'omuntu obeera olina okwetunulamu weebuuze lwaki nze? Kubanga ffe batuyita wambwa waddalu nga gwamutakudde. So kati ebyo ddamu bampalana era ekibanvumisa banninnya akaliro mbaweeyo ku ssente. Nze siyinza kubanga njagala ssente nga nina kuzungira wa Erudaman. Nze yeekolera ku values zange ne ku buzito bwange. Erudaman toyina ssente zigula linnya lyange. Nkiddamu ku values zange n'obuzito bwange. Erudaman toyina ssente zigula linnya lyange na buzito bwange. Singa twagala ssente tumanyi gye ziri. Erudaman tuli threat n'okukusinga ffe aboogezi. Gwolowooza nti Museveni akutya okusinga bw'atyo omwogezi? Gw'omubaka wa paalamenti gw'amanyi ne waasanga gw'ateerako n'omusaala ku akawunti buli ng'ennaku z'omwezi 28. Akimanyi nti omulwanyisa naye ng'akimanyi nti omulwanyisa n'emmere eri mu lubuto lwe yiye. Gwolowooze nti Museveni akutya nnyo gwe gw'amanyi ne waasobola okusanga gwasobola n'okusibira akawunti oba gwasobola n'okusibira omusaala gwe buli mwezi. Kwatezaako eggolooza bamugja ku bwakamisiyona bamugirayo mu mateeka naye Mancholo agava mu executive ne gayingira legislature. Mancholo Museveni asobola n'okusiba akawunti yo, asobola n'okusiba omusaala gwo, asobola n'okukugoba mu kintu kyonna gwe nga gwakulina under control. Naye gwe te omuntu gwaggalira Facebook gwagoba mu Uganda n'amugamba nti ngenda kukutta n'amuyiribya ekiro kiramba n'adduka. Gwolowooza omuntu oyo aba azitowa ssente mmeka? Gwolowooza oba omusingo zitowa? Singa bibeera bya ssente Erudaman nga twali tusazeewo kubeera baddu ba ssente, wallahi ya Mungu tumanya wali ssente. Naye ffe twagaana okubeera abaddu ba ssente. Y'ensonga lwaki mu bwogezi bwaffe mwana twadde twogera nga balooya. Nze nagaana okubeera looya w'ebyobufuzi. Looya yatya? Yoyajja nakubuuza wamusse omuntu nti namusse. Oyina mmeka? Ninawe ejja $2 najja n'akale mmunyi. Oweekitiibwa omulamuzi kiraya nti wange tannattako ku muntu. Nsisimbirawo n'omutwe gwange tannattako ku muntu. So singa twali twagala ssente, singa neyo enkola weeri ey'obwalooya,
nawe Hildaman oba osanga dunya we yali badde kocha n'alivuddeyo n'enkuwolereza ompeeyo ku ssente oba waali mpadde ssente n'enkuwolereza oba bonna bempolereza n'ali badde mbawolereza olwa ssente naye sirina neki kyembaagaza kuba nagaana okubeera omuddu wa ssente era nze bwe nvayo n'empolereza MP mansoose kutazaama nsonga ye neŋŋaawo okusinziira ku kino nno bakuba mukube baagala mumusuula wano nze nali nkubyeko ku Muwanga Kivumbi ne bwe nalaba obutambi ebutambala ne mbulaba mu kaseera ke kamu enewa emukono ewa Nambooze neŋŋaa nti wano waliwo ekintu nenzija era nenkola video kati oyo yenze bw'okola ekituufu nkuwanika bw'okola ekyobusiru nkuwabula naye ate bw'ogaana okuwabulwa n'okirabanga okussa nsobola okukussiza ddala bw'ogaana okuwabulwa n'okirabanga okukkakkanya nsobola okukussiza ddala bankoba anti batuyita bombo wall anti batukuba era tusobole okubawaayo ku ssente abantu bano basse ekifaananyi ky'ekibiina mbu kwe twalitambulidde okuddawo tetwagala kifaananyi kya kibiina era tetwagala kifaananyi kya opposition kubanga tetwagala kusigala nga tuli ku opposition ekiruubirirwa kyaffe ekigendererwa kyaffe kyakutwala buyinza ojja kunkakasa nnyo nti olina kyogasse ku Kyagulanyi nga eiza tuli mu lugendo olutwala obuyinza oba tumaze okutwala obuyinza naye nojja nga achievement y'ombu wajja Kyagulanyi emagere n'omuleeta mu kibuga omusajja achievement era kwayagala ne bw'asobya tumusonyiwe tumwesonyiwe ne bw'aba alidde ezampuuga ne bw'aba alidde eza federation kubanga oli mukomu kubazifuna mwe mwazigoba era ne muzijjayo wagamba nti ogenze kulwanirira copyright essente bwe mwazigoba ne muzijjayo era ne muzigabana naye mabegako n'enkulya ngo oyagala okuyisamu his excellence Bobi Wine eggaali principal temumunenya buli anoonyeewa okunenya nenyanze principal teyabitegeera nze saamugaa mu bufunze nti Bobi Wine yali ayogeza butategeera kubanga minisita waagwa mu Kkowe w'ekisiikirize mbu teyamutegeeza yakozesa amagezi mangi okuvuma his excellence Bobi Wine then bw'akola ebintu ng'ebyo omwejjeereze gwe ate yajja Bobi Wine emagere n'amuyingiza ekibuga abaana bano balemeramu olwali ne bw'avaayo n'akola statement ez'ekijegga mpuuga ogugwe gwannemye okusala gwenga gwani osalawo ngani nze nali mmanyi nti buli mukono gw'olina otuteekako oguteekako ku lw'abantu b'emawokota ku lw'ebiruubirirwa by'ekibiina kyo nti ewaffe free corruption zone nze agwampuuga gwannemye okusala gwe mawokota gwe weekiikirira ne ayagala ne bw'aba akoze ensobi ng'eyo tuleme mmugambako ate maama yajja Bobi Wine magere mbunamuleta bwe yali amulese kukola ki wamwetikkanga nsawo y'amanda wamuweekera ku mugongo wajja omusitudde nga mwana wamuvugira mu mmotoka yo wamuleetera mu ngeri ki era ngeri ya achievement kwoyagala tutambule tugambe nti Hildaman bannange mu kirora bwe kiti yajja Bobi Wine emagere ne bwakolanga ensobize tumuveeko tetumugamba ko fosaaga ffe mama yakubanga n'emiggo nga wakaleeta amazzi era bw'oba obadde ogalesa sooka nakwebaza nti we bali kuleeta amazzi awo wakati bw'okolerawo ensobi amazzi tegayinza kweyimirira ate g'omukimidde ate nga gagenda mumuyamba era kukangavvula kubanga obeera osobezza ate nga gy'okomya okusobya kaba kagenderera oyinza okwonoonekera ddala oba ntegeerekese bulungi Aisha ateri ayagala kwawukanya ne Bobi wo kyaliwo era tewali ayinza kubaawukanya twabasanga muli mwenna ekigendererwa kyaffe si kyakwawukanya na Kyagulanyi wabula ekigendererwa kyaffe kyakulaga nkola zaffe kubanga ne Kyagulanyi twamulaga ndage
Kyagulanyi akulembera olutabaalo oba nga bosi w'olutabaalo naye alukulembera ku lw'abantu era alina kutambulira ku principles zaabwe so si bo kutambulira kuzize. So ye ayinza okukuleka nga bw'ogambye mukulembeze, ayinza okukuleka ng'era bw'ogambye nti kyaliwe, naye ate ye ensi tesobola kukuleka. Ate sirowooza nti naye kennyini ng'omuntu olw'okuba muli ba mukwano ojja kujja omulabise bw'otyo akutunuulire butunuulizi. Nedda ate yajja osingana okugamba nti wano si kituufu ky'okoze Hildaman, kubanga mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeeja. Bw'obeera bw'otyo obanga asiga ekifaananyi nti naye bw'atyo. So teryagala kukukyaya Kyagulanyi okuba ate kuffe tekuliiko mwana wa Kyagulanyi. Tekuliiko alina na Luganda mu Kyagulanyi. Kyagulanyi twesanze mu bino. Omuntu omutuufu okukukyaya Kyagulanyi alina kuba Solomoni.